weekend eno ku Delta TV. The God made man, Mr. Mane, banange katonda yakola sente naye sente netutabula. Mr. Mane, obwe bukubimba bwakubiddwa ku mukolo gwa mwala w'omugagga omukyalo omulungi ennyo w'amaaso amalungi gwe bayita Aida yabadde yanjula Omanywe Ismail Wadimba. Aida mwala wa mugagga nga mwala wa mugagga mu Kampala gwe bayita Saba bendo Muzanganda. Abaana nina ab'obuwala abalungi ennyo n'ab'obulenzi mbalina. Buli mwaka paka nga Saba bendo mwe mujje buzi. Time we yatise y'omugolo omukyalo okuyingira mu kidaala yajjidde mu nnyonyi oba ennyonyi yadde paakinze ku ddinisa byonna ojja biraba. Kubirawo butyutyu buli wamu tebakulaba ukwabula abantu b'okukyalo onkulagirire baasanyukidde ennyonyi. Ennyonyi ngirengeredde erina ensiruka engamba laba ennyonyi kyebatukoze. Omwami yatubulidde ensonga lwaki ayagala nnyo omukyala we. Yasinga bonna bali mu nsi yonna so si Uganda ensi yonna. N'omukyala naye natubulidde ensonga lwaki ayagala omwami we. Mwana muto asobodde okujjamba kadde n'asalawo ate nja mwagalira ddala. Ate era omwami Ismail Wadimba naye tasaaga omanyi okutwala ebirabo omugagga n'asiima biba birabo yatutte bingi nnyo buli omu n'asiima. Tata mu kusiima ennyo n'agamba baana mwekambawo entandikwa yabawadde entandikwa ya mmotoka. Unacheza programu yokwanjira nembaga ku Sunday na saa zigera kwera 10 mpaka emu wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu. Nebaziza nnyo okusingira ddala Delta TV olw'okubeera ng'etubeererawo buli nsonga yonna.